Kusawa bbiri ez'akawungeezi k'eggulo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'asinziira mu maka g'obwa pulezidenti Nakasero yayogeddeko eri eggwanga ng'awa obubaka bwe obw'okuyingira omwaka omuggya 2026. Ono yategeezezza ng'eggwanga buli lukya bwe lyeyongera okkula naddala mu byenfuna nga ne bannayuganda bangi beenyumiriza mu mirembe egibukadde mu ggwanga. I'm happy to report to all Ugandans and the world that as we stand today, our economy is robust. The majority of the population are very happy, as you have been seeing the massive and extremely happy rallies I have been addressing. The country is peaceful, and our armed forces are at their strongest. Some of the obstacles created by some unpatriotic elements notwithstanding. Agamba enkulaakulana nnyingi ezituukiddwako mu by'obulamu, ebyenjigiriza, okutumbula obulamu bw'abantu nga bayita mu nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo ng'emyoga n'endala. We have even entered a new phase when our export earnings for goods and services are exceeding our import bill of US $11.03 billion. The export earnings are US $13.4 billion. Museveni ayogedde ku mirembe egiri mu ggwanga era n'alabula nga bwe watali muntu yenna akkirizibwa kutiisatiisa mulala olwo buli omu asobola okweyagalira mu ggwanga lye. The criminal opposition must also stop intimidating Ugandans. You have no right to intimidate a Ugandan. Therefore, Ugandans, come out and vote. Nobody would intimidate you or endanger your security. Anybody who tries will have himself to blame and will end up badly. Ku nsonga z'ebyobufuzi ono akawaŋŋamudde bw'ategeezezza nga bwe yabuuliddwa nti munne bwe bavuganya ku ntebe esinga obunene mu ggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu owa NUP bw'aliko abamuwagira abagenda nga babba ebintu by'abantu buli gye bayita nga banoonya obuwagizi. Agamba kino tekijja kukkirizibwa. I have been busy campaigning and have not been following the antics of the opposition actors. I have, however, heard that the mobile audiences of Mr. Kyagulanyi have been looting people in some cases. I last heard of the attacks on people I talked to myself in Abim, Karamoja. These ones I talked to myself, who were attacked by the gangs of Mr. Kyagulanyi. Kyokka ku nsonga ya poliisi okuligita bannayuganda emigoba nte n'okkuba amasasi mu bantu bino abiweze n'abalagira bakozese enkola endala nga tiyagaasi okusobola okugumbulula abantu singa kiba kyetaagisizza. I reject the practice of caning law breakers. Some police forces in the world do it using batons. I, however, reject it. It must stop. However, using tear gas for rioters is both legal and non-lethal. Doesn't kill. It is much better than using live bullets. However, the police should be more methodical if they are to use tear gas or water cannons or other non-lethal techniques by, for instance, requesting in time the bystanders to move away before using tear gas and other anti-riot non-lethal methods against the rioters. The police should use loudspeakers to warn people and give people time to pull away. Bw'ati asabye bannayuganda obutabaako kye batya bagende mu bunji balonde anti amagye ne poliisi biri bulindaala okulaba ng'enteekateeka eno etambula bulungi. Uganda is secure. Go out and vote. Uganda and NRM are unstoppable. Happy 2026 and beyond. Museveni akwatidde ekibiina ki NRM bendera ku kyowa pulezidenti ayagaliza bannayuganda emirembe n'okusigala nga balamu bulungi.